Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Ewafe Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Twagala tutandikirewo mpola n'okuzuula olunaku olwaleero. Tukubye ku muganda wa phone tulabe. Abuzi bikiwayi. Taddemu. Mulongo gye bali? Ono Katongole. Watugambye akuzuula namakula. Soko mbuulire kiki namakula badde. Omukazi oyo afunamu ko butakkaanya. Oli side ki saawa zino? Luweero. Oli Luweero. Omukyalo oyo. Ki ekimu ekyanza? Mukazi twali kimu oyo nga tuwuliziganya simu bulungi nnyo. Naye tusibiramu eyo. Kati gwe zakukwatira Luweero ye naabe sigale e Kampala. Byakwatira Kampala ye ali Arua. Ali Arua. Yakolera? Yakolera naye ye yaŋŋamba simanyi bizinesi waliwo agimupangira mu kucyankalana kuno kimbaze nti omanyi waliwo ekintu ky'oyagala n'ogamba kino. Omaze ebbanga ki nga temugenda akawolongojjo? Karantini eno bagigalirawo awo. Banga ddene. Nali ntegeka butegese kugendayo. Omulinamu abaana? Zabamu embuto bbiri. Zavamu embuto bbiri kitegeeza temulina mwana. Mwana naye nga. Ne mwaluwa gyali talinayo mwana? Talina mwana. Gy'oli Luweero olinayo omukazi? Abaana nina nesina mukazi. Mukazi gwe mbadde oba tannasaako ebirowoozo byange. Kati gweobeerawo otya muganda wange gwe atalina mukyala? Ebirowoozo ennaku zino naye nina bingi kati ndowooza omuntu wandabako ne waliwo mbadde. Wano covid tembadde tembisiza bubi kubanga buli saavisi ngifuna naye ebirowoozo bingi. Ebirowoozo bingi kwegana abakazi tewalowoozaako n'olaba omukazi awo ng'akuyitako olaba musajja. Mulaba nga agenda okukola kiri kye yakola. Kwegaba obeekengera buli mukazi gw'olaba omwekengera. Era mbatya nnyo n'ogatta obugasemba obikoma kuwasiyota asuza otya kimala asoba nga oyita omukazi. Oba naawe kawolongojja emirimu togitegeera naawe. Si kyekikulu nate. Ekyo kikulu tusaba emirimu oyinza okuba togimanyi. Wali okukola ekintu n'osokota kuba n'akawompo nga kazibadde okukuba n'ogamba naye ddala kyekino ekituufu. Omanyi omuntu okugamba ekigambo n'akugamba ekigambo omuntu akugamba ekigambo ekikutakuza obwongo. Kale katulina amakulu akyaliko beerako. Naye ng'olina kayita wala. Tofaayo. Hello. Hello, is this Madam Namakura Eva? Katongole. Baku simu yange. Kale Namakura ontegedde kakati kigomanyi lwaki kkubidde? Simanyi lwaki onkubidde ero ngamba ki? Lwaki onyombesa? Kale ontegedde. Baku simu yange nze mizeje ngimanyi. Mizeje yange ogimanyi. Obuzeego bwonna mbuma. Namakura sooka owulirize. Mbulira akaze akasooka. Tonsima. Mbulira ate oba omanyi emizeje yange. Tonsima gobanya nti obuze bwonkoze eki. Namakura emizeje yange ngimanyi ndi mukukwana. Kati era toli mukunkwana. Kati mizeeki mbulira. Ngimanyi. Nze nkwadde omukisa mbulira kubanga ontegedde kasaaku y'essimu n'otegeererawo Katongole. Wadde bavyo terisobola kumbula. Niyo mba neebasa olina nzuukusa. Kwegamba maama wannyonka bw'otyo nnyabo olabika ondogana okundogana omukazi gwe. Njagala nnyo ndowooza era n'onsanga gw'onfumbirirwa nawo ggwe. Nja kunoonya olaba ontegeera bw'otyo ngenda kunoonya. Noonya ddembere semateeka akukkiriza. Eva. Kati kale mbulirayo ekintu kimu lwaki otawaanya mulongo? Ngoyo mutawanyako. Okimanyi nti akwagala oba tomuliiko? Naye oyo omusajja njagala njagaza ki? Mbu wamukyawa? Muno mu Uganda bamugamba nze omukazi alimu. Munna akwagala naawe Eva. Katongole. Shia. Katongole. Gwe mbugo olina ki? Olowooza olina nnyo kyanjawulo. Katongole. Okwagala mutima. Kwagala mutima naye gw'olowooza olina kyanjawulo nnyo.
kyalibanga kyanjawulo kubanga okusinziira ku bakazi abali mu Uganda. Kiyinza okubanga kyanjawulo. Era munne ekiki yalaba nti kyekyo kyekugamba nti kale yadde okkiriza nawe okkiriza olina ekyenjawulo. Kati wakyawa waaki? Nze sibeera na musajja mulwadde wa firimu ndeka. Mulongo mulwadde ng'ate mwali mwenna n'ojjamu n'embuto ze bbiri. Nga njjamu embuto nga njjamu zaaki. Ye nnyini aŋŋambye wajjamu embuto ze bbiri. Kyogamba mulwadde. Nga embuto nga njjamu zaaki. Omwana ku nsi. Gwe nali nnyosa nti akyali muto. Wamukeberako ng'alina siriimu. Wamukeberako ng'alina siriimu. Ne lwaki muwaayiriza Eva? Muliriza kino. Oliridda wa? Eva nyankubye. Essaawa zino sisobola kuwaayiriza muntu. Sisobola muwaayiriza oyo. Mwagenda wa? Muwaayiriza. Mwagenda wa ne mukebera? Twagenda ku ddwaliro alimanyi. Lwalina lunaku lwa Sande. Ne tugenda ku ddwaliro. Ng'amaze okuleeta omukazi ewaka. Nvuddewo mugambye ngenze ewaka mu kyalo. Tetange nga mulwadde. Netambula ne ngenda ewaka mu kyalo. N'asiibula bulungi nnyo nga tetuyombye tetulwanye. Ne ngenda mu kyalo. By the way alina lockdown ey'omwaka oguwedde. Nga baakate entambula zitandise tambula emmotoka. Nesimbula ne ngenda mu kyalo. Nga baali baŋŋamba ddala tate omulwadde naye nga nange sirina wempita. Nina waaye tebatadde entambula ne ndabe ku muzeeyi. Ne nninnya ne ngenda. N'asiibula bulungi omwami oyo mukulu oyo. Ne ntuuka ewaka. Nasimbula era ne ngenda n'ensula ewaka enkeera. Zaali ssaawa 3 ez'okumakya. Neibange nankubira simu nambuuza Eva ono ali ewaka awo mumanyi. Namubuuza ate ani ali ewaka naleseeyo mulongo naŋŋamba oliwo ate mulongo gwaleese. Namubuuza ani ali atya naŋŋamba mukazi mukulukulu muddugavu wama namudescribinga naye nga sisobola mutegeera nga nze. Namugamba omanyi ndamukubira mulongo nkoleki mubuuza ani oyo ali ewaka kubanga simutegedde. We namukubira ne mubuuza oyo omukulu yaŋŋamba ali ewaka Nakato. Nensirika nenkima amazzi ne wayitawo olunaku enkeera nenkubira Nakato ne mubuuza ali mulamu. N'ogenda ewaka nga toŋŋambye kati wasanzeeyo ani. Naŋŋamba ndeka mukazi munnange nvaako ngewonno nayo. Ne mubuuza toli waka ate wasanga ŋŋambye wazzeeyo ewaka era oli waka naŋŋamba ndeka. Nze ndi wange simanya yaŋŋamba n'amasanafu yaŋŋamba ali masanafu ewuwe. Ensirika ne kinnuma ng'omuntu nabe nali mu ddwaliro ng'ate muzeeyi mulwadde saa kudduka mbubalewo nga mmulekawo naye akaŋŋumiikirize nakyo kijja kuggwa. Namalayo wiiki ewaka ewammwe. Ati nga muzeeyi ali mu ddwaliro kale ate nga tumugabana ne baganda bange omu abeerayo wiiki n'agenda ewabbaawo n'omulala n'ajja n'akola nga tumujjanjaba bwe tutyo. Era wiiki we yaggwa omulala we yajja nange ne nninnya ne nkola ki olunaku lwe nalinnya okujja ewaka n'omukyalo oyo lwe yakola ki lwe yavaawo naye nga tannavaawo oli yali yamukuba ekifaananyi n'amunsindikira ku WhatsApp nga simumanyi ne neetegereza ng'ekifaananyi sirina we nali nkoze eki okirabyeko. era ne mugamba munnange sirina we nali mulabye sijja kulima nti gundi mutegedde nti obaani sirina we nali mulabye naye embeerawo okubeerawo awo ewaka awo nga abanyumiza baomanya abakazi ffe tuli bangu nnyo bafuna mikwano. Kinayogera nyawo ne baneiba bange awo bamubuuzabuuza nga baganza nze maama w'omwana omukulu wawaswa. Oli nankubira naŋŋamba aika ye maama oli omwana omukulu biki yatugambye bwati ne bwati ne bwati. Naye ng'omukazi yajjawo n'abeerawo ennaku ezo zonna ze wabeerera mu kyalo. Yajja n'abeerawo ezo ennaku zonna. Kati waswa we wamubuuza yagamba ki? Yaŋŋamba ekigambo kyali kimu ali ewakaani Nakato. Wakimubuuza ng'okomyewo era kye yagamba mbu oli yabadde Nakato. Nagamba oyo mama w'omwana wange omukulu yabadde azze kulaba mwana. N'abeerawo ennaku ezo zonna. Omwana gwe yabadde azze okulaba nze era yamuleka wano oba ali mu kyalo wa nazaala we. Era omwana ali wa nazaala ne mubuuza tamanyi kkubo ligenda wa nazaala we naŋŋamba amanyiyo. Ne mubuuza kati yagenzeeyo naŋŋamba teyagenze mbu yabadde talina transport amujja wano okumwongerayo.
namugamba kale kiri fine nensirika ng'omuntu n'ofunamu okwekengera mu mutima mulongo omusajja wo okuddamu okwebaka naawe tumala kuva mu ddwaliro ne mugenda mu ddwaliro basange nga ndi mulamu oli mufu osaaga ojja sigalawo ekiro ekyo teyakkaka ekyo teyankaka era yeebaka n'akita n'akivaako ne lukyenkeera olulala n'agaana yamala wiiki namba ng'agaanye nga tayagala kgenda mu ddwaliro namugamba kiri fine tubeerewo tufuuke abooluganda nga naye tusooka kwekebeza tusooka kwekebeza n'amala nakkiriza n'asalawo olumulwali lunaku lwa sande ayina n'emikwano gye olw'esande bateranga okugenda eyo enakasajja nga waliyo gye baliira ennyabwe ne batukubira nga tuli mu ddwaliro bagatuka ku ddwaliro ne batugamba ate mutuulaawo mulindemu ne tulinda tujja ne batutuukako ne batuggyako omusaayi sawo n'aguleta n'abuuza nsookaani namugamba sooka nze yaŋŋamba olyoke tolina buzibu naye weeyongera okukola ki okwekuuma ne tudda ku musajja mukulu ne bamugamba taata mulwadde omusaayi gwo tugusanzemu akawuka biki atulawo n'asirika neyakwata wati mukyenyi n'alowooza bingi ng'omuntu nalowooza oba wakakafuna ng'alowoozezza nnyo kati we mwavayo mu ddwaliro mwaddayo eka twavaayo bamuwa n'eddagala ne baliwandiika ne bamuyingiza mu kitabo biki n'atukansolinga ngabaako empekeze bamuwa ne babaako empekeze bampa natuuka eka ne ŋŋamba naye kati nze nange nyina kumira empekeza buli lunaku okuba ono bata siri mulwadde we natuuka eka ne mbyowoozamu ne ŋŋamba naye lwaki ngezesa katonda wange ninga katonda wugakedde ku makya nambikako akasubi sijja kuddamu mugezesa kaneesonyiwa omusajja ono nenkwata empekeezo nga bwe baazimpa nenzizaayo ku ddwaliro nembagamba empeke zammwe sigenda zimira saagala zisuula empeke mujja ziwaamu abalala empeke zammwe ziizo ne baŋŋamba kale musawo nantuuza neŋŋamba ateewo zino empeke zikuyamba lwakuba tetwayagadde kunnyonnyola nga waali naye empeke zino zikuyamba oba obeera naye nga temukozesa bupiira osobola omira zino tosobola kufuna bulwadde nemugamba singa bwekyali singa abantu tetulina siriimu singa tusiiba tuzimira ffe abatalina kena tugula ezo anti kati era tetuziguza buli omu omusawo kyoyo nze ekyo sikiwuliranga nako nkiwulidde ku ggwe eribya eddwaliro baliyita simanya kifaaza ekifaaza liri bisaidi kirweru olaba kijabijo kijabijo nebannaye tufiira bwerere ku nsi kuno kati gwoliwa omusawo nanyinyonyola nemugamba nedda kati ekiriwo kiri nti omusajja ono wamuddukako olw'okuba ategeera nti no yali mulwadde ate nga akola n'obwenzi si bwe kiri kati omusajja kitegeera bwentyo n'okita kati ye ayagala ki lwaki akulemerako tayagala kyesimanyi mukuweeko oyogereko naye sebo tayagala kwogera naye sebo ojja ku owaayi omukazi byayogera nga bikanga bingi ayogera bwatyo naye ate namugambako ne bena yayogera kubanga ndowooza si eddwaliro eririwo eryo yagamba mwagera nemwekereza alimba sigenda kona muguni kwekebera bukooko eyo okuddala naye simanyi oba aliwo musigansimbi akiri musimanyi lwaki ekyo kyogamba byonna sitola alimbye bulimbi katema bingi tubitundemu nga famire biki akwala ate kati njagala okutambulako ogenda okutambulamuko soka emyenenyemuko kitegeera kwekyo kitala kugera nange nawe soka webuuze ngaogadde ekitu nga kiri mazima ayo bataka kwogera mazima ku muntu gw'okyogerako naye nakugera naye kubanga mugambye mwogere naye ajjeko bujjasimu kati lwaki tata kugera nange era gambye tata kugera naye biki najjako essimu okiwulira kati gwe omuntu gw'otazaalanga mutomuyina mwona kitumwisonyiwa naye n'ofuna omukazi omulala ngena nakisika era sente ze namuwa zalimeka zali miliyoni 4 zewamuwola ndoza omugamba kwogera noono awaki ngenda kumugamba ebyo byonna soka byayogera nebyo sente lwaki mubuuza biro byonna byonna lwa sente ku lwaki
kale kati katulabe abawuliza kye banaatugamba then nawe ojja kukumereko naye kye banaakuwa magezi kyojja okkola kimanya ekikulu ennyo ekikulu kasente ziri miliyoni 4 okusala wayogera ebingi bingi simanyi kiri okiraba kale tujja kuddira tofaayo anaye ku Beat FM ekinta buli ky'omuziki mugenda tuulira kye mulowooza naye nga mu maaso wali eri tujja kuddirako n'omukazi tujja kuddiramuko ku mukazi kuba omusajja naye alina bingi nnyo byalina okuba nga atubuulira n'omusajja yennyini tujja muddira kale nfunyemu okwekanga lwaki omukyala we bagambye omwami wuno gwali adduse kubanga mu ntandiko emboozi ye ngiwuliriza nenkwatako nenfuuka omunyolwa did I just say that nenyolwa Can you leave it? You felt bad. Yes, I felt bad. Yes. It no hit nyolwa. me so hard. Nenyolwa. So kati wenyolweddwa. Wenyolweddwa. Nendowooza nti ddala bambi byayogera byamazima. Naye nekanzeemu bwe mulabye ate nga adduse. Ekitegeera. Noyongera okunyolwa. Nyonyolwa, yes. Nenyolwa. Nachi nakwegomba dana nabakana olengera oguntu tata kitibwa yasamirira ki tata kitibwa abasajja kubula ndi physically fit yoba byo biki mamanze mulimu ekisani musibwa bana oli mutemu musajja kwagala kunzita bana mama kitibwa mulimu ekisani tomanyi tino ndi mulwadde wa mutima omuunga nachi ngeze nyumba ngolode masuka omusajja aganye soko je ogenda kujja omusiru yali anzise nzeba baluguwo oligino tata kitibwa yonna gyoli tetenkanya osooka okomewe waka embwa eridde mmwanyi tambulira bebe biki ewaffe Uganda TV temukkirizibwa kuvaako temukkirizibwa kukyusa